Kadama TV waliwo omuwala oyo Aisha yabadde ng'akola ekiraamo tutandise okubeera nga tufuna information emukwatako okuva ku bakadaama abamu abagamba nti no bamumanyi. Bakadaama bangi nnyo abavuddeyo ne bareactinga ku kintu kino eky'omuwala oyo n'embeera gy'alimu n'ekyokugamba nti no baagala kugamba oba bagenda kubeera nga bamutta. Tugenda kubeera nga tubaweereza voice notes ez'abakadaama bangi aboogedde ku muwala ono ng'omwo mwe muli n'omuwala agamba nti omuwala oyo amumanyi, amanyi n'ennyumba mwe yakola era amanyi lwaki yatuusibwa ku mbeera eyo. Yagamba nti baali bakola mu nnyumba gye yasookamu okukola boss we yali amuyisa bubi nnyo era ne beekolamu ka group ak'abakadaama ne bagenda ne balwanyisa boss oyo omukazi. Bino information mujja kubeera nga mugiwulira ku muwala oyo. N'agamba naye olwamala ate n'abeera ng'ava mu group yaabwe n'abula ebbanga eryo lyonna n'abula agenda okuddamu okumulaba oba yazzeemu okumulaba ng'ali Kadama TV. So wakati emboozi zino tujja kugenda nga tubawa developing stories ez'omuwala ono abamumanyi kiki kye bamwogerako n'abakadaama kiki kye bagenze boogera kadaama ono agenda okubeera nga ayinza okuttibwa. Okusinziira ku story yagamba agenda kuttibwa. Tetunamanya information tunakonfaminga nti agenda kuttibwa oba yattibwa oba waliwo ekyamutuuseeko oba yawonye oba yadduse. Era story tugenda kubeera nga tugibawa ku Kadama TV. Kasooke tuwulire omuwala ono amumanyi na kiki kyamwogerako. Alonya buli Kadama TV. Kadama TV ssebo nkulamusiza ssebo mugamba otya ssebo obulamu bugamba ki? Amanya n'eddoboozi nze Giwani Nalwoga nsinzidde wano mu ggwanga ly'Oman. Badde ku YouTube nendabako omuwala Aisha Alajana. Omuwala oyo mumanyi kuba twali tukola ffenna wano nga bosi we gwali naye amutulugunya nnyo. Twali abawala basatu, nze Giwani, Juliet ne Mire. Ne twekamba ne tugenda mu kikomera kya bosi we. Lwalina lwa Friday nga ffenna tukuŋŋaanye. Ne tulwanagana ne bosi we. Katatubi batwale ne ku poliisi omukazi n'abreeding yali mu olubuto. Ne tulwana Aisha ne tumuddusa n'enjogera ne bosi we nze kennyini. Aisha n'atuuka paka wa ofiisi. Bw'atuuka ku ofiisi ffe kennyini ne twogera nabo ofiisi n'amufunira eyo ennyumba. N'asooka n'amufunira ennyumba esooka. Jjukira emabega yali aleseeyo ebintu bye ne passport ye. Kati omukazi ono n'amulimbalimba ono yali bosi we. Aisha oluvannyuma n'atugamba mbu oyo bosi we yamufunidde aw'okubeera. Wabula era nesigala nga twogera naye n'atugamba mbu era ali mu kitundu kyaffe kino naye nga bw'obimanyi nti tufuluma bufulumi kugenda mu kasasiro. Nze ndi wano Oman sinaaki. Naye maze ebbanga bwe yatereera ffe n'atweggyako. Era mbadde ndwiridde ddala ddala ndowooza okuva mu gw'omusanvu nga nze waliwo akakyankala naawo n'agamba biki. Ffe n'atweggyako bwe yatuuka enaafuna ebigurupu ebirala nga bumanyi bannayuganda. Ate ekinneewuunyisiza mulaba ku YouTube ng'alaajana. Naye nga ono omukyala bwe yali yamufunira eyo ennyumba gy'alaajanirako wabula sigimanyi naye ng'oyo omukyala ebikomera ndowooza waliwo nga 3 okuva wano ewange. Kadama TV gyebaliko webale tuweereza taata kama akwongera omukisa. Nina akavidiyo kenva okulaba aka muganda waffe oba yali akola Omaani eyalaajana nga bagenda kumutta bannange. Abantu abali e Uganda tuba tubakaluubiriza n'omwana waaviirayo n'alaajana embeera eba si nnungi ebeekaaye. At least bw'oba gwe tokisobola gambako omulala anaakisobola. Kuba omwana oyo bwe yalaajanira bamamakula ne kabona osanga singa baali bavuddeyo baali tebakisobola. Baakabadde boogerako n'abakisobola osanga singa yali ataasiddwa n'obulamu bwe ne busaanawo talabiddwako. Tetumanyi oba yali akola oba yali mu Omaani oba yali Jordan kuba tayogedde na nsi ki gye yalimu.
oba yali Saudi tetumanyi ensi ki gye yalimu. Naye bannange Abanayuganda tubasaba, naffe tuli Bannayuganda bannammwe, muwa omusolo naffe tuwa omusolo. Lwaki omwana bw'alaajananga temumutaasa? Kituufu wadde aba yakola ensobi nga teyagendera mu kampani, naye ne kampani zennyini tezirina mugaso. Kubanze waliwo mukwano gwange yagwa ku buzibu mu nnyumba, tuli naye eno naye yatuuka okugamba kampani, boosi we mwennyini kampani n'amubulookinga. Yamubulookinga ng'ate mwami Muwarabu, naye ng'ate naye yava eno agende ewaffe anoonyeyo emirimu, n'agenda n'afunayo ofiisi. Lwaki naye teyasigala mu nsi ye nga ffe we tunoonya emirimu mu nsi zaabwe nabo banoonya emirimu mu nsi endala? Naye abantu baffe, oba oli munnabyabufuzi omwana akulaajanidde, oba ekintu ekyo nga tukisobola kitwaleko mu bakusingawo bannange, mutaase obulamu bw'abaana. Omwana oyo waba omutaasiza emikisa gy'asigala ng'akusabira giba mingi nnyo okusinga ne by'olina ssaawa eyo. Naye mpulidde nange ng'amasiga gampitamu, muganda wange ng'alaajana, abaana be baamuleeta eno tabalabyeko. Naye nsaba Mukama omwoyo gagulamuze ekisaa, naye tubonaabona nnyo. Ate bannange nze oba mpawulako mu kintu kino oba nkubiriza baganda bange, kituufu ensi yaffe mbi olw'okuba nti no tetulina mirimu, temuli ssente. Naye bw'obeera ng'oli mu nnyumba ng'olaba obadde oyisiddwa bulungi, contract esoose, ng'olimu ekirowoozo eky'okuddayo ewaka ate okomewo. Bano abantu beekyusa buli kiseera. Afazaali togenda, beerawo ddala, oba oyongerayo omwaka gumu okole oba myaka 2 okole otegeere nti ennyumba eyo ngivuddemu mulundi gumu sijjiddamu. Netulwana Aisha netumuddusa nenjogera ne boss wenze kennyini. Aisha n'atuuka paka wa ofiisi. Bw'atuuka ku ofiisi ffe kennyini ne twogera nabo ofiisi n'amufunira eyo ennyumba, n'asooka n'amufunira ennyumba esooka. Jjukira emabega yali aleseeyo ebintu bye ne paasipooti ye. Kati omukazi ono n'amulimbalimba ono yali boosi we. Aisha oluvannyuma n'atugamba mbu oyo boosi we yamufunidde aw'okubeera. Wabula era nesigala nga twogera naye n'atugamba mbu era ali mu kitundu kyaffe kino, naye nga bw'obimanyi nti tufuluma bufulumi kugenda mu kasasiro. Nze ndi wano Omaani Sinaashi. Naye maze ebbanga bwe yatereera ffe n'atweggyako. Era mbadde nduliridde ddala ndowooza okuva mu Gw'omusanvu nga nze waliwo akakyankala naawo n'agamba biki. Ffe n'atweggyako bwe yatuuka enaafuna ebigurupu ebirala nga bw'omanyi Bannayuganda. Ate ekinneewunyisiza mulaba ku YouTube ng'alaajana. Naye nga ono omukyala bwe yali yamufunira eyo ennyumba gy'alaajanirako, wabula sigimanyi. Naye ng'oyo omukyala ebikomera ndowooza waliwo nga 3 okuva wano ewange.